naye era butumala bwe tubanga okukola ekituufu kye tusazeewo okukola. Nga bwe nalambuludde, ssemateeka tusobola omukyusa nga tuyita mu mikutu esatu. Ogusooka, paalamenti esobola okukyusa ssemateeka n'ebitundu bibiri byakusatu n'akalulu k'ekikungo nga kakubiddwa. Ogwokubiri, paalamenti n'enkiiko za gavumenti ez'ebitundu eza district. Ogwokusatu, paalamenti yokka. Ffe tulowooza eno nti ensonga ezisobola okusalibwawo paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu obudde weebuli era zisobola okusalibwawo. Ekiriko obudde kiriko bubeezi mpozi na mutima mubi. Ekikwata ku byetaaga akalulu k'ekikungu era twataddewo akadirisa nti ensonga ezitaaga akalulu k'ekikungu abantu basalewo. Ku lunaku lw'okulonda wabeerewo akabokisi ak'akalulu k'ekikungu. Electoral Commission yeebuuze ku bannannyini ggwanga lino be nayogeddeko waggulu, omuli ebibiina by'obufuzi, omuli cultural institutions, omuli bannaddiini, omuli ba citizens abakulu, okwebuuza ku nsonga basobole okuteekawo ebibuuzo bya referendum ku nsonga ezibadde nga ziruddewo nga enfuga. Tumanyi bulungi nti decentralization yo yagaana, yaziŋŋama, ne bw'ogiriisa ccacu neotukaddemu ebirungo tekyasobola kukyuka. Yaziŋŋama n'eziŋŋama. Tulina okufuna enkola endala eyamba bannansi okuganyulwa mu bugagga bw'eggwanga lino n'okufuna obuweereza obusingako awo. Ensonga ezo ezitaaga referendum ku lunaku lw'okulonda wateekebwawo akabokisi kijja kutaasa ensimbi. Gavumenti eddako eteeke mu nkola ebinabiva mu referendum eyo oba mu kalulu k'ekikungo ako. So n'olwekyo obudde weebuli obukola ebyo ebigendera ku kulonda kwe tulowooza nti kuli mu mbeera ya lusuubo, bwe tukugendamu nga amateeka gakyali geegamu nga n'amalala tegajjuluddwa ate ng'obudde kiba kya bunafu.